Yes, Mogama Mutia, Uganda. How you guys doing? How you guys doing, man? How you guys doing? Mwebale nnyo subscribinga okutufuula number 1 trending news TV around the YouTube. This is MMTV nkujjukiza obatandaba subscribinga awansi awo tuberenga tugendera ddala maaso amawulire oberenga togamisinga each and every single time wetugakuleetera amawulire buli ssaawa emwe yokumakya, buli ssaawa 7, buli ssaawa 8, buli ssaawa 10, 12, buli ssaawa 2 ne ssaawa 5 ez'ekiro tuba tukuleetera amawulire kiki ekikoze amawulire around the world mu Uganda ne parts eziriraanyeewo. Yeah, this is MMTV subscribinga awansi. Amawulire genkuleetedde leero Enyumba nga bw'ogiraba awo ya mwana muwala Rema Namakula. Rema Namakula Enyumba ye yagimaliriza. Enyumba ya Rema Namakula yagimaliriza mu bitiibwa eby'ekitalo. Bulijjo ennyumba eno abantu beebuuza ennyumba eriwa. Ennyumba eno eri side Sonde side ze Namugongo. Ennyumba gye yagizimbye eyo. Ennyumba nnungi nnyo, ennyumba ya bbeeyi yagimaliriza n'alabika nga kati bali kwebuuza ne Dr. Muzajo bagenda giyingira oba bagenda gipangisa. Bave we babadde bapangisa we babadde babeera ne Dr. Hamza balabike nga ndowooza ennyumba eno bagiyingira ndowooza era bagenda giyingira kubanga teyazimba yakupangisa. Rema Namakula badde akolawo obusente bwe ng'omukyala n'akolawo obusente bwe okuva nga ennyumba yatandika okugizimba okuva nga akyali ne mwami Kenzo, okuva nga akyali mu nnyumba ya Kenzo Esseguku we yatandikira ozimba eno ennyumba naye azimba mpola paka ennyumba eno bwe yagituuse kumaliriza kwayo. Ennyumba awo ekifaananyi kyolabaawo yali akyagimaliriza bumaliriza ng'ennyumba almost bakagizimbako emyezi nga 6. Yali akyagimaliriza nga bakyagitetenkanya naye bwe twogerera ennyumba eno yawedde. Ennyumba yawedde kati esigaddeko ndowooza kuyingira era ndowooza bagenda kuba bayingira mu bbanga eritali lyawala nnyo ndowooza bakyalinzeemu COVID-19 onaggweko balabike nga ennyumba eno ennyumba yaabwe bagiyingira nga tebalina gwe beekwasa nga tebalina gwe beebuuzaako wadde bagiyingire basobole okunyumirwa obulamu. Ennyumba eno eri side ze Sonde eyo side ze Namugongo. Osobola okukomentinga nkawo wansi Rema Namakula n'omukongratulatinga bulungi nnyo n'omukongratulate cause si kyangu bannaaye, si kyangu okwerekereza obusente bwo n'ozimba ennyumba n'osalawo ozimbe amakula g'ennyumba eyo nga bw'ogiraba. Kino ekifaananyi ekiri waggulu kya nnyumba munda. Awo ennyumba nga bw'erabika munda. Kino ekiri wansi kya nnyumba baali bakyagizimba nga bw'erabika wabweru awo. Kyekifaananyi ekiri awo. Rema Namakula okuva ku MMTV twagala kubeera nga tukugamba nti congratulations kyokoze ekyo si buli omuntu asobola kikola. Omanyi abakazi bagamba nze ne bwe sizimba. Omusajja alina okubeera ng'alina ennyumba asobole okundabirira. Omusajja agenda mu nnyumba y'omusajja naye Rema Namakula ye asobodde okwezimbira ennyumba. Bagenda obeera ne Dr. Muzambu ndowooza oba bagenda gyebeeramu babiri ne Dr. Muzo oba banaagipangisa tetumanyi kubanga bwe bali ssaawa zino bapangisaawo. Ndowooza bwe bapangisaawo bagenda kuba ndowooza nga bavaawo bayingire mu nnyumba yaabwe ey'amaka gye bagenda okubeeramu bakulizeemu abaana. Ennyumba nnungi, ennyumba erabika bulungi ate Rema mukazi ali hard working ne dokitera musajja akola. Musajja akola gynecologist. Musajja alina emirimu gy'akola awo mu ddwaliro erya Naggulu waneeno wakolera ye Dr. Hamza. Tukwagala okwagaliza Rema step gy'okoze nnene nnyo mu bulamu bwo n'okuzimba ennyumba eyo si kyangu kuba mukozi bangi babyagala naye ne bibalema ne bakomekkereza nga bibalemye naye Rema abaprovinze nti we mba njagala ekintu mba nkyagala kozi baali bamwogererako emabegako awo mbw ate biki nga bamwogeredde naye nkujjukiza subscribinga wansi awo tubeere nga tukuleetera amawulire nga togamiisinga.
esawa yona yona we tukuletera amawulire. So subscribinga wansaawo okonene kade, wamala subscribinga okonene kade ako kagenda kukuletera options, okoneko option eya all esembayo waggulu. Eno MMTV ate okuva ku MMTV twagala okubaagaliza Idi ennungi bannaffe abayisiraamu. Mwebale nnyo kusiiba Idi ennungi. Bye bye.